obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala. Fenga Baganda, we shall crush those enemies. Sabasajja atinde Sabasajja mukamwa ayambalira kabaka naffe tumwambalire awatali kwekomoma awatali kwetya oba kwebuzaabuza. Ensonga ey'okukwatira amateeka mu ngalo oba obutagoberera mateeka kintu kya bulabe. Tusaasiraawo bonna abatyoboddwa mu ngeri eno. Tusaba bekikwatako okulaba nti ensi yaffe efugibwa ku nkola essa ekitiibwa mu bantu. N'olwekyo temubongoota. President asaba asisinkane ne kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II basobole okwogerezeganyaamu ku ngeri y'okutumbulamu embeera z'abantu mu ggwanga. Era Vice President Jessica Lupo obubaka buno yabwanjulidde Katikkiro bw'abadde akisembuga. Kiki kye wali agadde kabaka agambe President ng'amusisinkanye? Lindamu soko kwatemu kale wano we twolekedde weetaaga bwegendereza ng'owamayuga ayita ku lutindo. We twolekedde weetaaga bukkakkamu bwennyini kubanga wano kugambye Ssaabasajja Kabaka ampuliriza ebigambo amaze okubeera ng'addamu okubigaana omulundi ogutali gumu emirundi egitali ebiri. Kaakati nno byandibanga birinnye enkandago. Ensisinkano eya General Kaguta Museveni gye yaddamu okubeera nga asaba okusinkana Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi. Mujjukira emboozi eno yotandise nayo nga Vice President Major Jessica Alupo agenze wali Emmengo okusaba n'obuwombeefu n'okwetonda okw'ekika ekya waggulu okweziringula ng'omusajja General Museveni Kaguta yennyini asaba nti taata nsaba nkusisinkane. Ensisinkano eno nga yanjawulo. Kaakati nno bannayuganda bangi nnyo abaafuna amawulire gano wabula nga buli omu yagatunulira bubwe, bangi nga bagamba ekyo kikafuuwe okusinziira Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu ne byayisiddwamu mu myaka gino 10 gye tukuba amabega. Ampuliriza abantu nga bagamba ono tatawaana n'ageza n'asinkana omusajja, wabula abalala nga bagamba guno mukisa gwennyini ogwedde emirimu asinkane omusajja amugambe bulambirira nti kwata entebe y'omusajja, omusajja wa Buganda, muzzukulu wa Buganda, muzzukulu wa Kayiira Gajuule, omukwasa entebe ye, obuwanguzi bwe buno bwatuula obutuzi ng'onyakula obeere nga obusesema. Kaakati ne we twolekedde bingi byogenda okulira. Ampuliriza ku nsonga ze zimu. Ssaabasajja Kabaka bw'ayongedde okugamba ng'omusoga nti bbe kwegamba ono agambye tagenda kusinkana musajja gy'abadde omwabitegedde. Ssaabasajja Kabaka bwe yabadde akuza amatikkira ge ag'omwaka 33 oba ogw'omulundi 33. Kaakati nno ate wano General Museveni yasindise omukyala amanyikiddwa nga Prime Minister Robinah Nabbanja Musafiri. Kaakati ono n'amutika ne miliyoni 40 kaakati ng'agamba nti obubaka buno bwongera okubeera nga bugenda nga butegeka omukolo guno ogwa Ssaabasajja ogwategekeddwa wali eri ku church ku Jinja Road ewa Watoto. Kati bulira mukwano gwange ampuliriza ebya NUP nabyo tubina olunaku olwaleero nga byongedde okubeera nga biranda. Nkugambye waliwo byogenda okulira ebyewuunyisa ebibadde mu kkomera, waliwo gwogenda okulira gano nga gatiisa aga Katonda mu ggulu. Abasajja abayimbuddwa bonna be mwalabye abaweereddwa amnesty ekisonyiwo. Kaakati njagala owulire obukwakkulizo bano abasajja simanye, njagala owulire ampuliriza akazito. Waliwo ejjinja eddene ekinnya ekiwanvu abasajja mwe babasudde wadde baweereddwa ekisonyiwo. Bano baga nti bawadde amnesty okubeera nga babatadde okubeera nga basonyiziddwa. Kaakati mbu balye butaala nga tewali abagambako nti wowayi yadde okubakuba ku mukono. Kaakati ebigambo ebiri emabega waaka ali emabega w'amakolero ga waaka. Ampuliriza ono atiisa. Abasajja babayimbudde naye ogenda kubeera nga owulira ampuliriza kye tuyita obukwakkulizo oba abateereddwako naye bwogenda okubeera nga otya. Kyokka nga mu ngeri y'emu mujjukira obutale obwayokebwanga naddala akatale ak'Owino oba muyite Usaafi awo aliwo kakati essaawa zino. Owino yezi esenti bali ku ddembe. Akatale kano kayokebwa enfunda n'enfunda wabula sayidi eyayokebwanga eyali emanyikiddwa nga Paaka Yaadi. Kaakati bino bizuukuse bupya. Ampuliriza waliwo ebizimbe ebyazimbibwa wano ebyazimbibwa wali Paaka Yaadi. Ayabizimbawo oyinza okuba ng'omumanyi
oyinza okuba nga tomumanyi wabula kyolina okubeera nga okakasa waliwo eyazimbawo. Kaakati eyazimbawo byajja bitya? Mwami Museveni bwe yayingira ensiko kigambibwa mbu okusinziira ku ye ne banne bakulembera eggwanga erya Uganda oba bwatufuga nga bano bagamba bayingira ensiko okubeera nga bano bagenza okulwanyisa Amini olw'ebikolwa ebyo ebyali ebyafujjo mbu Amini bye yakolanga. Kaakati waliwo bwina azza okubeera nga afuluma omupya nga kigambibwa nti abantu abattibwanga ku mulembe gwa Amini General Kaguta Museveni kennyini mu bigambo bye akakasizza ate ensi. Ono n'ategeeza nti twagenda mu nsiko tetwagendayo lwakuba nti abantu baali battibwa. Wuliriza nkugambye osobole okubeera nga ofuna ensonga zino. Museveni agamba tetwagenda mu nsiko nti olw'okuba abantu battibwa wabula twagenda mu nsiko ate abantu battibwa luvannyuma. Ani yabatta? Ogenda bitegeera. Lwaki baafa? Hajati Nakalembe ono nga mukyala musomi wa dduwa tutambula naye tomwerabiranga era akugamba ebigambo bino bitono nnyo nti genda akusomere edduwa oba oyagala dduwa ng'olina ky'otuuseko nga kya buwanguzi eyo edduwa ejja kubeera nga ekuyitamu butereevu nnyo ono ng'agikutuuliddemu. Kaakati ate era edduwa y'emu bw'obanga olina ennyiike oyagala kukusabirako oyagala kusabira ku bakadde bo oyagala kusabira ku mirimu gyo bizinensi zo akugambye ate obwo bwe buzannyo bwennyini obuwedde emirimu ng'ensi egaanye ng'ekkubye egaanye. Kaakati gwe mutuukire butuukirizi ku nnamba y'essimu enesembyayo 529 nkugambye nti Hajjati Nakalembe atona kukumira n'ekyoto tagenda kulekerawo ku kyoto kwokka wabula n'ekyogo agenda kikuzzaamu obeere ng'omwana omuto gwe batadde mu kyogero okubeera nga odda bujja emikisa gyo ogize bujja. Nze Eke Master Kawandula bigambo Promax ntudde mabega wa muzindalo okusesetulira emboozi onaku olwaleero nga mugakulembedde nga bwe nkutegeeza nti Ssaabasajja ogenda kulira ebigambo byennyini nga Katikkiro Charles Peter Mayiga ampuliriza gye buvuddeko. Ono yavuddeyo butereevu nnyo ate n'ategeeza ensi nti omuntu yenna gwe mulaba agezaako okuvuula obwakabaka agezaako okuvuula Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ono mumwambalire bukanzu obuleesu buwenjuka. Katikkiro Charles Peter Mayiga alumiriza ebigambo bye n'ategeeza nti omuntu yenna kasita ageza oba ani oba afaanana atya oba mukazi oba musajja oba wa kitiibwa oba talina kitiibwa kasita ageza n'ayasamya akamwa ke bwe papa naye nga mu kukaasamya akolekeza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri oli wa ddembe. Teri akuba ku mukono, teri akugambako, teri akunenya, teri akuvunaana. Omuntu ono mwambalira obukanzu kubanga obuleesu ate bo buwenjuka. Kakati nno Katikkiro Mayiga agamba nti bino ebikolwa eby'okunyoomoola akanyoomonyoomo kasusse. Ono agamba nti abantu bangi abagufudde omugano nga ogw'enswa ogezaako okuvuula Obuganda okuvuula Ssaabasajja Namunswa taata wa Buganda. Jjukira nti Buganda eno yo Buganda lwazi Uganda esobola obutabeerawo naye ate Buganda yo tesobola kubeera nga teriwo. Kitegeeza nti Buganda weetali ne Uganda tesobola kubeera nga ebeerawo wabula ku nsonga ze zimu. Kansooke nkutwale mu katambi kano tukomewo tuseetule. Otufiire n'ensi gy'owulirawo twagaliza okubanga bannansi essaawa zino buli kalimu kadde bakola okabatutteko. Oli mumativu n'obutale bw'abantu bw'omwayokyanga owulira wamatira owulira ng'obutale bw'abantu bakwatanga n'otuma abantu ne babookya n'ogamba buvudde ku masanyaze n'okya bizinesi z'abantu owulira ng'oli mumativu. Owulira ng'ensi ekkubira akawero ng'ekugamba muganda wange ogenda owulira ng'abaana b'abantu bozze ngotta owulira ng'oli mumativu w'oli obanga tonnamatira oba tonnamatira naffe ojja otutte otumalewo. Owulira ng'oli mumativu na Uganda kimwoli. Munyawanda gwe kyonna kyonna kye twakola nsaba Allah akuteekeko obusaasizi bwe naye atakaddeko Allah ali mu kukateekateeka kubanga Allah tasobola kuteekateeka mu nsi muno natakuteekera biseera byo. Tasobola kuteekateeka Allah n'akutona n'akutakuteekera budde bwo. Obudde bwo butuuse. Obudde bwo abantu badde balindirira okumala emyaka 4 butuuse. Abantu beruwero bewatta. Abantu beruwero bebatta. Omukono gwo gukwata n'ojjuza abaana b'emmere n'obawa. Omukono gw'abantu abayiwa omusayi gukwata n'ojjuza abaana bo n'obawa emmere. Mwami Museveni olimba. Ffe tuli mu nsinga essuubi lyatuggwamu nga tulindirira Kabuli zaffe. Ffe essuubi lyatuggwamu ffe tulindirira Kabuli yaffe. Ate nkulayira nga nti Allah jalla waala woliba ogenda olyekanga n'okwekanga ti byobadde ng'okolerera ng'otakabanye tebigenda genda nabyo tugenda nabyo mu Kabuli. Webanga yene ensi wali otwagaliza nga kubonabona kwali otwagaliza nga kwatuleetera tubonyeebonye taata ne bena Allah nawe ali mu kuteekateeka. Allah ali mu kuteekateeka ng'akutwala. Olunaku olwaleero bwe tubadde tutandika emboozi eno nakutegeezezza abasibe ba NUP abawereddwa amnesty era nga bano kigambibwa bajenzi bano babadde banaayimbulwa balina okugenda wali eri ku amnesty
a komishoni oba ekitebe ekikwasaganya kitwandiise ekisonyiwo ekiweebwa abantu abazzi b'emisango. Njagala ompulirize otegere ensonga eno bweri sensitive bwe tolekedde akaseera akakazigizigi ennyo, twolekedde akaseera akakatyabaga, twolekedde akaseera ak'enzikiza kennyini akawedde emirimu. Okusinziira ku mawulire galaga ekibiina kino the Amnesty Commission oba Amnesty ekisonyiwo ekiweebwa abantu bonna okwetolola ensi wano mu ggwanga lya Uganda nawo kyatuuka. Wabula waliwo omulamwa kwe baazimbira ekitongole kino the Amnesty Commission yeeyo. Kaakati nno Amnesty eno kitongole kirambirira kyetongodde munda mu ggwanga lya Uganda, wabula nga kiri wansi owa gavumenti ey'omusajja omukulu omukadde ow'entebe. Kaakati nno ng'ekigendererwa ekyokuteekawo ekibiina kino kyali kyakubeera ng'ekibiina kino kigenda ne kisisinkana abantu abo abagezaako okukozesa eryanyi. Wano njagala ofune obulungi nnyo okukozesa emmundu, okubeera nga batujju, okukozesa bbomu, ebyokulwanyisa okumaamulako gavumenti yonna ebeera eri mu buyinza, oba okutuusa emize emibi ku bannansi. Kati okugeza ng'abantu babeera eyo ne bagezaako obeera nga bakola obuyeekera, ne baleepinga abakazi, ne babba essente z'abantu, ne batta abantu. Kaakati the Amnesty Commission eno yateekebwawo, yatondebwawo ng'omulimu gwayo kubeera nga enoonya abo abandi badde bafuna ekirowoozo kiri ekyokuyeekera gavumenti. Kaakati bano babeere nga boogera nabo mu buntu mu bwa Sseruganda nti taata nga babaterako n'akassebo, temukola kintu kino kye mukola kigenda kwonoona ensi yaffe. Ensi yaffe egenda kubeera nga edda emabega. Kaakati nno bwe mba nga mwina bye mwetaaga, mwina bye mubanja, mwina bye mwagala tubakolere, twagala mu byogere, tugende ffe ate tukole ng'omukutu, tudde eri mu gavumenti tutegeeze gavumenti nti abasajja abali mu nsiko, abasajja abayeekera, abasajja abatujju, abasajja bamukwata mmundu basaba kino na kino okuva mu nsiko osobole okubeera nga obawa ekisonyiwo gwe nga gavumenti. Era mwakiraba ku byaliwo ku Joseph Kony wali mu bitundu eby'eggulu ekisonyiwo kino kyaweebwayo, era abantu bangi abeegatta ku gavumenti ya Mwami Museveni nga bamaze okukkaanya nayo okuva mu nsiko. Muno mwalimu abamu ku abo nga battibwa, mwalimu Meja Abiriga, mwalimu Bawa Mugenzi Mama Fiina, Meja Kigundu n'abalala bangi. Wabula ng'ekyewuunyisa bano baweereddwa Amnesty naye tekuli n'omu abadde muyeekera, tewali abadde akwata mmundu. Kati njagala otuule owulirize obuzibu bwewolekedde ono si Kamulali wabula Geyeena. Yatuuse ku kitebe ky'ekitongole kino okubawa ebbaluwa kyokka kyamubuuseeko, ate bano olwayimbuddwa babuzeewo obubuzi ne boolekera ekitebe ky'NUP Bakerere Kavule. Kubanga eyo certificate gye tubawa ebanga ID kubanga kati bwe baddayo ate bayinza gamba nti obaddewa ne bafuna ebizibu. Kati tetwagala bafune ebizibu ebyo, twagala tubawa certificate eyo eraga nti ono omuntu amaze dda gavumenti emukkiriza okuva mu kitongole kyaffe addeyo ewaabwe abeere ng'abantu abalala. Tulina Omugisha agamba nti bakyalina n'okubabuulirira saako n'okubakwasa ebintu eby'enjawulo kwe batandikira obulamu obwa bulijjo. Era tujja kufuna olunaku bakomewo tubaweeyo obuntu butonotono obubayambako okusetolinga back in their communities. Okusinziira mu tteeka lya Amnesty Act, omuntu yenna singa aweebwa ekisonyiwo nga bannakibiina ky'NUP bwe basonyiyiddwa, waliwo bye batakkirizibwa kukola mu ggwanga n'ebweru waalyo. Kubeera nti yeetaaya bulungi okuba nti asobola okufuna visa oba nti asobola okufuna certificate of good conduct wonna we yeetaagisiza, oba kukabya Interpol certificate oba ebeere ki takyasobola. Kati bano abakwatibwa nga bavubuka obulamu bwabwe bonna bugiddwawo bwemage naye nga tebalina kyakukola kubanga era ne gye babadde babatadde mu mbeera wakati w'ejjinja n'ekisenge nga tebalinayo beekyusiza, so bakkiriza lwabutaba na bwekyusizo. Munnamateeka Samuel Muyizzi ngaze yeetaba mu nteekateeka ez'okukkaanyisa abasibe naddala ku misango gy'abakalintalo okuli n'omuyeekera Joseph Kony. Agamba nti be basonyiye emisango gino kati bwe baba balina essuubi okwetaba mu byobufuzi kakati tekikyasoboka okusinziira ku tteeka lino. Tosuubira muntu alina amnesty certificate kufuna mulimu, tosuubira muntu alina amnesty certificate kwesimbawo mu byokulonda. Ekitegeeza nti waliwo omusango omuntu gwe yazza wakkiriza nti yaguzza ate nga yakabali ntalo si bannabyabufuzi. So kakati kino nakyo kigenda kuvumaganya ekigendero ekirungi ekya Amnesty ebadde ekolebwa ku bantu abadde mu bitundu by'entalo okugezaako kumalawo entalo mu ggwanga. Muyizzi era ayogedde n'embeera eviirako gavumenti okusonyiwa abasibe nga bano. Nzijukira abantu abaali mu lutalo lw'engulu ne Kony, abantu abaali ne bamuze mu West Nile eyo n'abalala bangi be ba beneficiaries
kubanga nabo kubaako ebibuuzo bibadde tukyabuuza nti omuntu ng'oyo gwowadde amnesty bulijjo tutunulira n'omuntu gwe yanyigiriza. Okusinziira mu tteeka erya Amnesty Act, singa omuntu yenna asonyiyibwa emisango kikakata ku gavumenti ng'eyita mu kitongole kino okuwa omuntu oyo ebintu eby'enjawulo okuli ebikozesebwa mu kulima nga kalakita, eddagala n'ebikozesebwa ebirala mu bulamu obwa bulijjo, okutendekebwa mu bukugu obw'enjawulo, okubulirirwa n'okubudaabudibwa asobole okutandika obulamu obwa bulijjo. Mama wange Switzerland nkutumiddeko nnyo Beppo ne famire yonna. Ebikutte byonna tusaba Mukama Katonda kakati mmanyi bijja kuta. Kyokanga mu ngeri y'emu omusajja kakete wali mu UK webale kwagala nkyukakyuka, webale kwagala nsi yo ne bannankyukakyuka bonna. Waliwo ebigambo bye nakutegezeza nga tutandika kubanga saagala ove ku mulamwa, saagala weerabire. Nakutegeza nti Mwami Museveni bwe yali agenda mu nsiko Amini ng'amaze okuwamba wayitawo ennaku 2 ono teyaloza na ku bukulembeze bwa Genoid Amini Dada Field Marshal. Wabula olwalaba nti Amini agenze ku bukulembeze bw'eggwanga lya Uganda ono yayingirirawo ensiko. Kati njagala owulire ebyama by'obadde tomanyi ku nsonga ze zimu. Geno Museveni mu bigambo bye ategeeza ensi, ategeeza eggwanga nti nze gwe mulaba nabeeranga eyo Tanzania, wabula navanga Tanzania nenzijja nkola emirimu munda mu ggwanga erya Uganda egy'obulabe ennyo giyite data work, era nga nzijira mu underground. Bwe namalanga okukola emirimu egyo ne neesolossa nenzirayo Tanzania. Tombuuza nti mirimu ki, wabula emirimu gino olina kugibuuza ye kennyini. Ekyamujjanga Tanzania mu matumbi nayingira munda mu ggwanga erya Uganda n'afulumanga enkoko zikookolima n'atasibyamu yadde olunaku, yali azze kukola ki? Era yolowooza kiki ekyakolebwanga mu biseera ebyo we yajjiranga nadde kubanga akugambye I used to come to Uganda from Tanzania. I used nti nateranga najjanga, tagamye nti I came, wabula agamba I used nga mu Luganda kivunulwa nti nalinga. Kitegeeza tegwali mulundi gumu, tejali mirundi ebiri, wabula emirundi gyawerako mpitirivu ng'omusajja najja munda mu ggwanga erya Uganda mu undercover n'akola emirimu egyesittaza, wabula egyo gyalinga mirimu ki? Kyokka mu ngeri yemu n'akugamba Amini teyattanga bantu, era n'akugamba nti ate ekitta bantu mbw ate kyabeerawo nga Amini amaze okuvaako. Kakati wano we twebuuliza ani yatta abantu? Jjukira Luweero abantu bangi abattibwa mu lutalo, olutalo ate nga Amini si yali afuga kubanga Amini yavaako 78. Bino bikulu bya Geno Museveni njaga tusooke tubiyingiremu, bwe tubivaamu ate nkwongereyo owulire ebigambo ebinene ddala. I was pretending to be a Munyankore when I was in fact a Munyarwanda. That's the only damage. In other words, I am a liar. I used to come from, I was a young boy, in my 20s, 30s. I would come from Tanzania, come underground, come do underground work here, very dangerous work. Go back to Tanzania. Who was supervising me? The reason we fought Amin was not because Amin was killing, the killing people came later. But we were in our Uganda and our journey of Africa, unity, Pan-Africanism. Now we could see Amin could not understand. That I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. I'm not an employee. If anybody thinks he gave me a job, he's deceiving himself. I am just a freedom fighter whom you thought could help you also. If I am rich, it is because I worked for everything myself. I feel very proud. That's why I don't care about anybody. Sinagwe neguya kubanga tewaliwo eyali anyambyeko nze ng'omuntu. I owe nothing to nobody. There's nobody I care about. Wakwata ku Uganda omufiirawo. Owulira? Waawo omufiirawo. Owulira? Kulwaki kubanga Uganda ke kasiyani kange kwendira munange. Owulira? Bw'olaba nzimba ennyumba ennungi wano
Ndikisaya chikaga ndiyawo nange tumunyoma. Owulira? But everyone because of Uganda. Owulira? Kati baba protecting gains. Ife tetulina kye tusigaza luno olutalo luli wakati wa Rwanda ne Uganda. Salamu aleikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawe ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Wiiki gye tukubye amabega twalaba omusajja amanyikiddwa nga minisita wa wax munda mu ggwanga erya Uganda era ng'ono yeyaddira mu bigere eby'omusajja General Katumba Wamala bwe yasikizibwa. Kaakati nno omusajja ono twamulabye ng'awera nkolokooto era ng'afuuse namutaayika ng'atabuse ng'alinga kaasa oba enswera enkubeko. Ono yabadde ku luguudo olw'ebitundu by'eno mu Greater Masaka eri ngadda era Kaayi. Ono nno ng'alumiriza Abachina okubeera mbu baafera eggwanga erya Uganda. Ono agamba nti abasajja bano baafera Uganda ne bagitegeeza nga balina ssente ezibamala okumala emyaka 2 nga bakola oluguudo. Wabula yagenze okukizuula mbu ng'abasajja bano baavu mponga byoya, baavu bankoko eniera mutunzi, baavu bennyini bakiwogo kibula bannakunkunyedda. Kakati ng'ono agamba nti abawadde emyezi egitali mibale oba ennaku ziyita ennaku 9. Ono n'abagamba bwe banaaba tebamaze kubeera nga bayiwa oluguudo luno kolasi, ono agenda bakwatira ku nkoona abafuumuule munda mu ggwanga erya Uganda abazze China nga ne nabo gisimufungize. Wabula nga bino byonna bitambula bwe biti era nga tumaze okubiwulira era nga tubitegedde obadde okitegedde nti munda mu ggwanga lya Uganda mwe tulina paaliyamenti eyeewuunyisa era nga paaliyamenti eno eri munda mu ggwanga erya Uganda ababaka abagirimu oba oliawo abatuulamu abateeseza abantu ababaka omuwendo gwabwe mungi n'okusinga Referral Hospitals ze tulina wano munda mu ggwanga erya Uganda. Bwe tugula ku Referral Hospitals tutegeeza amalwaliro ago ag'enkizo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye basobola okubeera nga basindika omuntu ng'omututte mu kiriniki ng'omututte mu ddwaliro erisookerwako ne bamugamba nti tetujja kumusobola mumuvuge mumutwale Gombe, tetugenda kumusobola mumutwale Mulago w'e Masaka, tetujja mumusobola mumutwale Mulago Kampala. Kaakati amalwaliro ago ga Referral Hospitals munda mu ggwanga erya Uganda matono nnyo bw'obanga ogageraageranyizza ku muwendo ogw'ababaka abali mu paaliyamenti y'eggwanga erya Uganda, nga buli mubaka gw'olaba mu paaliyamenti asasanyizibwako ensimbi ezikwatiwe mu bukadde 50 n'okusoba buli mwezi, nga paaliyamenti sente zino yezibawa. Kyokka ng'oggyeko ezo waliwo n'enguzi egenda mu maaso munda mu paaliyamenti y'emu ey'eggwanga erya Uganda ate eweebwa abantu bano nga tebannaba kubeera nga bayingira mu paaliyamenti. Saagala weerabire ebyaliwo Mwami Museveni bwe yatwala ababaka bonna ekyankwanzi abagambibwa okwera ku tiketi oba ku kaadi eya NRM. Era ono mbu yali agenza okubeera nga ababangula. Jjukira buli myaka 5 ono abayita n'abatwala ekyankwanzi. Wabula ku luno kino kyali kyanjawulo era kyewuunyisa nnyo ensi nga buli mubaka eyagendayo Mwami Museveni mu bigambo bye eyateekawo Balamu Barugahare okulwanyisa enguzi n'ennameere. Kaakati ye yasookera ddala ng'abasajja abalonze okulwanyisa enguzi tebannaba kubeera nga batandika okukola omulimu gwabwe. N'akwata buli mubaka eyaliyo n'amukakaatikako obukadde 10 bwa kifuba nti olina okubutwala kababeere nga baabugaana oba oyagala oba tuyagala. Buli muntu yamugamba nkwadde obukadde 10 era tewali n'omu yavaayo okugamba nti mbuganye, bonna baabukkiriza. Wabula nga buno tebwayita mu mateeka. Kati njagala owulirize Uganda weevudde weeri kati ne bweyolekedde wakaabya amaziga. Obadde okimanyi nti Uganda eyina ababaka paaliyamenti bangi okusinga enguudo za koolaasi mu ggwanga? Obadde okimanyi nti Uganda eyina ababaka ba paaliyamenti bangi okusinga Referral Hospitals mu ggwanga? Yero obadde okimanyi nti okuva e Kampala okugenda mu Arua ziri kilometers 400
kilometers ezo 4-3 zoyina okutambula okuva e Kampala paka Arua kikwetagisa essaawa 8 n'eddakiika 12 okutuukayo. Kiba kitegeeza nti ogenda kuba otambula kilometers 5-3 buli ssaawa. Njagala ombule driver kikula kyoyo atasobola kwebaga. Nti obufunda bw'enguudo buleetera driver okubeera omukoowu awantu we yandibadde atambulira essaawa ennyimpi. Wakati mu kukola enguudo engazi n'okendeza ku babaka abangi kiyambako gavumenti okukolekitinga omusolo n'abantu okutambulira mu budde ne basobola okutambuza nga bizinesi zaabwe eggwanga ne likola ki ne ligaggawala. Ejjinja waliwo kilometers 907 kyetaagisa Munnayuganda okuva e Kampala okutuuka Ejjinja essaawa 2 nga n'olumu zisukkanamu. Ekitegeeza aba atambulidde kilometers 48 buli ssaawa. Kilometers 48 buli ssaawa. Ekyamazima nga kiri nti kilometers 48 ekinene nnyo. Kilometers 48 ennyo kyetaagisa eddakiika 3. Ng'olwovuga zino emmotoka ezaffe ez'edda zi Peugeot Musonso eddakiika 3 ekinene nnyo omuntu abe ng'atuuse mu makkati g'olugendo olumutwala Ejjinja. Kitegeezako okugamba kiki nti ekinene nnyo omuntu alina kuba ng'atambulira essaawa emu okuva e Kampala paka Ejjinja. Kireetera eggwanga okukulaakulana. Western Uganda balina ababaka 280. Genda babuuze balina enguudo za koolaasi oba enguudo kale nnamu mmeka. Kyokka ye bw'aba abaleeta akugamba nti atwagala ku bantu kubatuusaako service delivery. Ne bakuyira ababaka bangi okusinga amalwaliro, ne bakuyira ababaka bangi okusinga amasomero. Toka kati ati osoose kuwa bw'ogenda kuwa ssente kubanga tetusobola kufuna service delivery oba eggwanga lyafa okuva waggulu paka wansi nti ali waggulu kasita yayiga obubbi kubanga kuva buvubuka bwe Museveni yabadde mubbi wa bbanga nga mubbi ebyaddala Zubbi Kirincha Mando kakati bwe yakwata obukulembeze bw'eggwanga lino bonna abamuli wansi bonna babbi bonna paka ku defense w'ekyalo bonna babbi. Mu mbeera y'emu ng'omaze okubeera nga okkakkana n'okuwulira ebyo byewuunyisa ebitagwa malojja munda mu ggwanga erya Uganda nga bangi bakugamba nti okaba bw'oseka munda mu ggwanga erya Uganda, kaakati ate kyewuunyisa nnyo okubeera nga nnyinimu kennyini gwe bakutte nga abba enva. Anti twalaba nga Balomu Barugahari ono minisita ampuliriza owa local government ng'ali ne minisita omuto eyalondebwa amanyikiddwa nga Namere Justin ono nga yateekebwayo kkooti mu paaliyamenti mbu ye yawangula e Masaka wabula nga bba abantu bagamba ffe tetumuwangako ku bululu bwaffe era akalulu ke yakafuna ku mudumu gwa mmundu gaali maanyi ga ssente gaali maanyi ga kkooti gaali maanyi ga regimu okubeera nga essaawa zino atudde wali eri mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda. Kati njagala owulize ebigambo mu mbeera y'emu abasajja bano nga batambula n'omukazi ono mu bye bagamba bo mbu bagenda balwanyisa nguzi era nga bano balumiriza nti buli muntu yenna alidde enguzi mbukamujjutuse kubanga bano bagamba emirimu egyabwe egyawaweebwa kaakati egy'omu ofiisi baagivaako dda kati bali mu firudi era buli lunaku babaako we balaga era tulaba n'abantu bangi abakwatibwa nga bamu bateekebwa ne ku mpingu poliisi nebeera ng'ebajjawo okubatwala basibwe. Kati njagala owuliriza ebigambo bye bimu mu mbeera y'emu bano nga batambula twandiraba enjawukana ey'amaanyi ennyo wakati w'omusajja Balomu Barugahari n'omukyala Justin Namere era ng'empalana enjawukana eno ebalose ku ki ku mbeera eyatata w'omukyala ono Justin Namere okubeera nga abantu b'e Masaka ate Balamu gye yalaze ne Namere abantu bennyini ab'oku byalo ate balumiriza omusajja ono nti omusajja ono mu bantu ababi tabangawo abantu balumiriza ebyalo kumpi 6 mulambirira bano nga bagamba mbu omusajja ono tata wa Justin Namere abafuukidde akayinja mu ngatto era nga bagamba amatumbi g'ekiro abantu bajja nga babasenda bakuba bali emiggo kifuba ddembe okubeera nga babajja mu bibanja bwabwe oba oyagala oba tuyagala wabula nga bano balumiriza era nga abantu bagamba nti oda
ewe bw'omusajja ono eyaliko minisita w'enzigo ge mujjukira mwenna kaakati mulamu ggwanga erya Uganda era nga yakubwa n'akalulu akawedde emirimu omusajja Honorable wali mu bitundu ebyekalungu aliyo wa NUP omusajja Honorable omunene nnyo enkeretanyo bagitega envu n'erya bibombo kaakati nno bino nga bitambula bwe biti omusajja ng'amaze okuzuulwa nti omu ku bantu abeetaba mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka okusenda abantu mu matumbi okubeera nga bagobaganya abantu n'okubajja ku bibanja byabwe nga tebaliiriddwa kaakati ate nga mu ngeri y'emu embuzi ekyawalampa ennyumba ate kaakati n'ennameere naye mu ngeri y'emu yamaze okubeera nga mwami Museveni amusasuliro ly'omukazi eyamulumiriza nga nti yamubba obukadde 152 kaakati gye Museveni bwe yasindisa sente z'omukyalo oyo n'abeera nga yasasudde olunaku olwaleero wavubutuseyo abantu abalala bayitirivu bootamanyi muwendo kaakati nga so musi babiri bano si basatu si bana si bataano bw'obala engalo ziggwayo nabo nga baleese obujulizi baleese ne bwino bano nga bagamba ffe tubadde twatya dda naye bannange naffe omukyalo oyo yatubba era omukyalo oyo yajja n'olukujjukujju n'atuggyako emmwanyi zaffe bwe yamala otuggyako emmwanyi zaffe kaakati na guno gwaka gwe gwenku gwe gwemugga taddangamu kubwako kya mulubaale tetuddangamu kumulabako tuli eno tweyaguza lujjo abaana baffe tebasoma tulya kimu abamu tunywa n'amazzi naye nga yatuusa mu mbeera embi eno ey'ekikolimo omukyala Justin Nameere eyabba ensimbi zaabwe kaakati nno ng'omusango gwena mu maaso Justin Nameere okubeera nga naye y'omu ku abo ate abakwasa empisa ate nga naye talina bigambo byewuunyisa. Balamu ne Nameere kaweddemu baawukanye ate baawukanye bubi nnyo. Nze nno nakirowoozaako nti bwe banaaviira mu Greater Masaka eyo tebagenda sigala kyekimu. Togenda kuddamu kulaba ku Balamu ne Nameere ku katuuti keekamu nga bali mu zino drive zabaddemu ez'okulwanyisa enguzi. Obuvuyo nno bonna bwasibuse Masaka naye ate gwaja bagidde bwe baatuuse e Rakai ne basangayo lipooti ez'abatuuze ebyalo 6 nga bano bavunaana eyaliko minisita w'ebyokwerinda era w'ebyobulimi ate nga yetata wa Justin Nameere mwami Asempija bamulanga ki okubba ettaka ebyalo 6 era ng'ali mu kusengula bantu. Lipooti eno yatuuse mu maaso ga Balamu nga n'abatuuze weebali nga bano bavunaana taata wa Nameere mwennyini okubasengula ku ttaka n'okubba ettaka lyabwe. Wabula Balamu yayagadde nnyo ensonga eno ejje mu mawulire abantu bano baweebwe omuzindaalo bawulirizibwe nga bwe bazze bakola mu bitundu ebirala. Nameere kyeyagaanye. Nameere n'afuba nga bw'asobola n'akiremesa n'agamba Balamu nkwegayiridde wano we twawukanira. Ekintu kyanyizizza nnyo Balamu era n'ayongera okutegeera nti oba oli awo omuntu gw'atambula naye si ye mutuufu. Ate nga ne Masaka nga bakyali Masaka district eno ebukakata wasangwayo lipooti zezimu ng'era ziruma minisita Sempija. Nga ne Kalungu mu Lwera bwe mulaba balimu omuceere Abachina obutonde bw'ensi bonna obusaanyeewo era nga minisita oyo yaliko minisita tata wa Nameere nga yatundawo. Abantu bagamba muli mu kufuluma mu Masaka naye nga tubadde tusuubira okuba nti minisita Sempija y'omu ku bantu abagenda okugenda emabega w'emitayimbwa era nga ne Balamu kirowoozebwa mbu abadde akyagala nnyo naye Nameere n'akiremesa. Era baatuuse ne ku siteegi minisita Nameere n'agamba abaana b'amawulire be batambula nabo okuli Calvin Kayanja ne Soni balekerawo okupromotinga Balamu kamera bagifakasinge ku Nameere. Abaana ne basituka ne bagenda ne babigamba Balamu. Ebintu byatabuse. Balamu agamba Nameere ayagala mu overshininga. Nameere talina respect. Amuboggolera amuyisa ng'omwana omuto. Oba oli awo Balamu ekimulabisa oba oli awo y'omuntu wa wansi. Balamu bamuwabudde nti bwe kibanga wagenda mu maaso n'enteekateeka eno esigale ng'ekyayinamu amakulu nga n'abantu bagirespectinga. Nameere asigale mu ofiisi e Kampala, Balamu agende mu maaso olw'ensonga Nameere abantu tebakyamukiririzaamu mu by'okulwanyisa enguzi olwo byonna ebizze birabika naddala e Masaka. Ng'oggyeko abantu b'emmwanyi abaasasulwa abantu abasoba 40 nga babanja
ebintu ebyenjawulo omuli abakuba ebipande omuli abakola zi drive omuli abafumba ku mikolo bonna Honorable Balamu yafuba okulaba nga protectinga Nammere ne batatuka kadaala wabula yasazeewo atandika okutambula yekka Nammere amujje mu nteekateeka y'okulwanyisa enguzi. Embeera eri mu Uganda kakati Amerika evuddeyo n'egamba abatuuze baayo wagenda kubaayo obutabanguko temutawaana kugenda kiri mu kala myufu. Do not travel to Uganda due to crime, health, terrorism and unrest. Kankuyitiremu wano otegeere biki advisory summary eno nga bwetambula. Kakati ate male nkutwale wali kiri kye kiwandiiko ekikulu nsaba otule ku programu eno kitegeere ngenda kikwanjululiza kyonna mu bujjuvu bwakyo ogenda kakasa katansansoke nzijewo eno level 4 travel alert. Do not travel. Kakati Uganda emyuse administration yaabwe ebagambye tewakyali kugendayo. Gatta ne kalike nabagamba nti bali mu deployinga ku Simba Mandabbe Simba camp ey'Abamerika mu Kenya. Ojja kukitegeera kakati musoke muwulirize. Uganda sigwe mulundi ogusoose okubeera nga eyina Ebola. Ebbanga lyonna mu Uganda mubaddemu Ebola abadde asinga okuba ow'ettabbu singa ono aliyo kati. Mubadde mulaba Amerika evaayo neereeta threats bwe ziti. Muyinza okuba mubadde temugoberera naye zibadde tezituuka ku eno level. Kankuyitiremu ensonga ennene ng'ogyeko ey'ebyobulamu Abamerika gye bagamba bati the US government has limited ability to provide emergency consular services to US citizens in Uganda due to the Ebola outbreak. Kakati ekisooka health ekyo kiri wansi wa health. Kakati ate ne bakutwala ku crime obumenyi bw'amateeka. Violent crime is a real danger in Uganda. This includes armed robbery, home invasions, sexual assault. Crime can happen anytime. It is more common in larger cities, the Karamoja region, and along Uganda's western and northern borders. Both visitors and residents face these threats. Police struggle to respond to serious crime in most places due to limited resources. Ndikakati katabanguko chaos mu bibuga e Karamoja saako ne ku nsalo za Uganda eri mu bugwanjuba oba mu western Uganda eri bannansi saako n'abagwira so tewakyaliwo ali seefu mu nsi ya Uganda. Kankutwale ku kye bayita terrorism. There is a risk of terrorist violence including terrorist attacks and other activity in Uganda. Kakati wano ne bakulifaninga ku countries reports on terrorism report bayina nyingi sijja zigenda mu nyine ebyo bagamba. Kigambibwa terrorist groups have targeted religious venues, schools, government buildings, police stations, transportation hubs, areas visited by tourists including national parks. Ebitundu ebyo byonna America egamba nti byonna babikola ki byonna babitargetinga. Kabampane w'abasajja bannamagye kati mulaba watutuusiza befuula nti kakati America ebatunuulira obutabanguko mu Uganda tebwali baddemu naye kati be babuteekamu be baatega bbomu n'okuteekawo obutujju. America n'egamba bwe kibanga abantu baate ab'omu Uganda tebatandise n'okutega bbomu kino kika temugenda yeeyo. These attacks have resulted in the death of Ugandans as well as foreign visitors. US citizens should remain alert and avoid large public gatherings. Unrest kwegamba obutabanguko. Protests can happen with little to no warning. They often develop around political issues and events like elections. Review the Department of State Human Rights report for your destination prior to traveling. Kakati bayina report number kukulinyira eddembe ly'obuntu eyo ngenda gikutwalako naawe ogitegeere. Laws targeting persons based on sexual orientation, the Anti-Homosexuality Act for US citizens in Uganda, ne babawa ebyokukola mukole bwe muti, country security report kweri, latest travel, nebisigadde. Tutuuse ku level ey'okuna, tourism sector ebadde egenda mu ssente kakati nzigale. Abantu abakyasinza okuvaako akasente akasinga obungi be bantu abava mu Bulaaya sako n'abantu abava mu ggwanga United States of America okujja mu ggwanga lya Uganda be balina lakizali zisobola okupangisa amamotoka bannansi bafunemu akasente ne licenses ennene ng'okutrekinga amazike n'ebisigadde. Kakati eyo department nzigale naye kati muyinza okulowooza bagigadde naye ekyo sooka okiteeka ku mabbali. Kakati ate nkutwale ku kigenda mu maaso. Basebo ne bannyabo kakati bwoba obadde owuliriza bye nkugamba kakati tuulo okkalire. Njagala okubategeezaako bannansi nti bannansi b'eggwanga United States of America bavuddeyo ne bambalira administration ya Donald Trump ne bamugamba nti tukooye okulaba ng'otunula butunuzi
otunula butunuze eri Museveni atta abantu mutabani wali mu kutulugunya abantu weewaawo bakoze ekiwandiiko eno opinion editorial board opinion ey'olupapula olukyasinze ezimu ku zikyasinze ennene mu kulwanira eddembe ly'obuntu oluyitibwa Washington Post. Actually enjogera yaalwo oba giyite slogan olupapula oluyitibwa Washington Post lulina abasajja abakugoba expert ebintu byonna byengenda okwogera bonna bengenda okubulira ba expert mu kyebakola. Saagala ogambe nti omanyi waliwo abawagira NRM batera okugamba mbu Abamerika boogeranga baani bone beefula ba expert omusajja omuzungu nga tannaba kwogera teboogera bwogezi agenda okwogera ekintu nga mukugu mu kyo. Kakati editorial board opinion eno ekiikiridde bannansi b'eggwanga United States of America kankubuulire ekigenda mu maaso. Kakati kanji batwaleko butereevu ndowooza mugirabe lwe mugenda okukakasa. Bw'ogenda mu opinion editorial board mwe bawandiisa ebirowoozo bya America eri eggwanga lya Uganda eya Washington Post Democracy Dies in Darkness nti kasita wabaawo ekizikiza bannakyemalira ne baggalawo ensi eddembe ly'obuntu saako n'enfuga ey'amateeka awo weefiira ng'ekizikiza kiri maaso kati mu ggwanga lya Uganda. Bano bagamba era ng'olupapula lwe lugamba nti democracy dies in darkness balwanirizi baddembe ly'abuntu. Kakati tunuulira omutwe gwe baakubye ennaku z'omwezi nga 13 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omusanvu omwaka 2026 tugenda dutunulamu ate tulugaziye. As Uganda cracks down the US stays silent nga bannansi batugumbulwa batirimbulwa America esirise. Wulira ebirowoozo by'abantu ba ggwanga lya United States of America ku ggwanga lya Uganda. Stability by repression is often illusionary. Nti okweraga nti nno eggwanga litebenkevu ng'ate omala kutulugunya abantu okulangirira nti tebenkevu okutulugunya abantu n'obasirisa tekitegeeza nti eggwanga tebenkevu. Illusion kitegeeza kwegamba gw'okiraba naye tekiriwo ebyaddala kwegamba abantu baba bakusiriikiridde mu njogera ennyangu nti akasiriikiriro kalwanya eminya. Kakati kankutwale ku article eno kuliko ekifaananyi kya mutabani wa Nakyemalira musibira mu Bwamuhozi ne Rugaba ng'ayimiridde ku mmotoka eriko endabirwamu ezikwata amasasi ng'awerekera kitaawe. Kakati kankulage article eno egamba etya naye ate nnyina enkulu mwe ngenda okutwala. Uganda has been a source of stability in a volatile region, but intensifying authoritarianism warrants a review of the United States relationship with one of its most important security and counterterrorism partners in East Africa. Abamerika bakikkiriza nti Uganda ebadde ekwatagana n'eggwanga lya United States of America mu kutebenkeza ekitundu ekisobola okubalukamu olutalo akaseera konna, naye kaakati ekigenda maaso okulinnyirira abantu n'okubafuga obumbula intensifying authoritarianism okufuga abantu obumbula kyekiseera kaakati Abamerika bakkiriza abantu baayo bakikoona mu sitampu nti kyekiseera Amerika kaakati yeetegereza enkolagana gyekolaganamu n'eggwanga lya Uganda. Naye akagambo kano intensifying authoritarianism kolaba kaliko omusittalo ogwo ngenda kukomawo nka I dive deep mu kagambo ako awe wali obujulizi bwonna bwe basinziddeko okola article eno. The military recently closed 6 newspapers and broadcast outlets belonging to one of East Africa's most prominent independent publishers. Around the same time, Uganda police arrested commentator Timothy Kareegira, accusing him of operating 2 digital media outlets without a license. He denied the charges and was released on bail. Abamerika buli kimu bakigoberera. Wuliriza. In Uganda, I do not believe in a free press. The military chief General Muhoozi Kainerugaba wrote on X, replying to critics he posted, let them wail. Uganda belongs to us. Ntinna abamugambako mutabani wa Nakyemalira yabagamba nti baleke baleekaane Uganda yaffe. Ne weebuuza oba yaani oba bagirinako ekyapa batabani babakulembeze mu Afrika batera okwewaga neebuuzo bamuwozi yeki ekimuwaga Uganda yaffe yo wagigulawa. Akaseera bwe katuukirira abasajja nga bano onaakiwulira. Kakati muwulire. Uganda's governance is a family affair. Kati Amerika be bagamba okufuga government kyafuuse kazu kya issue ya family. Uganda's governance is a family affair.
President Yoweri Museveni, 81, has been in power since 1986. Kainerugaba is his son and the presumed successor. Earlier this year, Museveni was declared the winner in a shambolic election, marred by an internet blackout and violent attacks against the opposition.